Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalo. Leero tutandika akatabo kaffe akalina omutwe ogugamba nti omuzimu gwa Kasooba. Akatabo kano kawandiikibwa omwami Edward K.N. Kawere. Kaasooka kukubibwa mu 1991 ne kaddamu okukubibwa mu 1996 era kaasembayo okukubibwa mu 2014. Mu muzimu gwa Kasooba, omuwandiisi anyumya ku muvubuka ataali mbega naye yawalizibwa okuweesogga olw'ebintu ebyamunyiiza, attottola ebizibu n'obuzibu bye yasisinkana, enfunda ze yabulako akatono, okukwakkulwa walumbe ne ku nkomerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusattulula n'okusiguukulula ogubondo gw'ababbi, abatemu era abakozi b'ensimbi enjingirire abaali bakaabye ensi akayirigombe era abaali balemye ab'ekitongole ky'abambega okubafumbiikiriza okubakwata. Olugero luno lujjudde obukessi obw'omutindo ogwa waggulu ennyo. Bw'olutandika okulusoma tosobola kussa kitabo wansi. Edward K.N. Kawere ye muwandiisi w'ebiyiiye atannalabika era ye yawandiika zinunula omunaku, Bukadde magezi, ebitontome eby'amakulu n'enketta mu bizinga era nga yeegasse ne S.E.K. Mpalanyi baawandiika ebitontome eby'entunnunsi. Nga tannafa, mu matandika ga 1996 yali yakamaliriza okuwandiika ekitabo kye yatuuma Neesogga obuyeekera. Kwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalo, omuko ogusooka ogw'omuzimu gwa Kasooba gugamba nti Kakulu asomba era gugenda bwe guti. Abaalugera nti ebirwa bikyuka amalusu gafuuka engeregeze ddala baalutuusa. Kale kaakano laba nze yalina amaka agabuguma newankubadde saali nnigi kati nninga gwe bagamba Kamukujje era ddala namutinda. Enkerembe zange ensi yazigabana dda n'ennambejja ssenkaaba n'amwezza. Enkoba z'omubiri zonna zireegulukuse, ennyingo zitadde n'amagumba gakubagana nga bbunwe w'omukovu. Ntuula era nsituka nkekejja na bukekejjanyi, n'amagulu kambwa n'onsejjeza asatu. Ekyenyi emiziziko gikyefuze gikirako egy'ensaamu esaaka, n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma bwira bwa jjobyo. Bw'ontunuulira nga nno njogera, kirako abaana gwe bayeeyereza nti yabamuulira enkuba yaabwe, so nga ate bwe mba ndya mbulako katono kufaananira ddala lye baagereesa ekkovu eriri akatiko. Kati ndi nkabaggwa, nkanduse, nnyaaluse era nkaddiye. Musajja we yalinga settaala mu lutobazi, kati mmendabenda bubenzibenzi n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi. Amaaso gazzeeko ebiranda n'ag'ekiriga gadda ku bbali era ntunula buzeezengere. Eyali kabiri nnage nze nankyukuse n'omubiri nsumise gwa kikalaba. Owa anti ataakulaba ddala Kakulu asomba. Bwe mba neesumaalise neewunise mu ggombolola w'ennyumba yange n'okuwuuma ng'ewuuma era nga neetoozirira ku ntindi yange sirina nkumaakuma yadde mbudaabudaa, ebirowoozo binneesomba. Emmeeme yange eri ejjemba n'etolontokera eyo ekkuzimu mu bunyomero bw'ebisegguusi by'ebiseera ebigenda bizigama n'okuzimirira. Tera okwewuunyanga n'okwebuuza kwentadde ekyandesaawo omulimu gwe nasomerera ogw'eddembe ate nga n'omukemba tegwali gwa lusuluuju oba culuculu male neesogge guno ogwa leebuleebu ne wenjuwenju ogw'obwambega. Omulimu ogwanjaaye omubiri, embavu n'ebirowoozo okutuusa jjo luno lwengunnyuse nga ngukulunguliddemu ddala emyaka 3 beddu. Simanyi oba yali kaabuvubuka ye yali ampaga oba kwali kwagala kuwolera ggwanga ku baatugumulira fiida mu maanyi bye byandobera okusooka okukengera n'okulengera ekizikiza ne kateketwe ebyali byekiise gye nnali ŋŋenda okwefubitika. So nno ng'ekkwano lyaffe ettinkizo byali bizzeemu enkenyera era nga bitandise okuseebuuka n'okuseerera. Fiida amala tuve ku maaso ng'entabwe esibuka ku mukuku gw'ebbaluwa gye yali ankulubuutidde.
wabula ndowooza nti oba oli awo nga zaali mboozi za Kasooba. N'obugambo bwe yatunwenwekanga nga tuli bato, ng'asavuwaza obulungi n'emiganyulo ebyali mu bwambega, ebyo bye byafuuka obubumbirano okwatonderwa obwambega mu bulikondo bw'emmeeme yange. Ebyagwawo byatengulana kubennaanya bubennaanya ekyali kigonneredde muli, era byakwata ku mmanduso ng'ekintu kyedoma nga mbwetutubika. Eyo y'essuula esooka ey'akatabo kaffe. Weebale kuwuliriza.